Olwali olunaku lwa kuwummula okwetoola eggwanga lyonna era abakozi naddala aba gavumenti n'abalala tebalabiseeko ku mirimu nga tujjukira omuzira wa Uganda Muteerabirwe yali Ssaabasumba w'ekkanisa ya Uganda owookubiri Janani Luwum eyattibwa mu mwaka gwa 1977 ku mulembe gwe yali Pulezidenti wa Uganda Idi Amin Dada ne banne Amin be yali yemulugunyako nti balina ekigendererwa eky'okuvuunika gavumenti ye. Okuttibwa kwe kyawaawaza nnyo ensi yonna amatu era kyaleetera Amin obukyayi okwetoola eggwanga lyonna naddala mu bakkiriza mu nzikiriza y'Ekikristaayo mu Bakatoliki ne mu ddiini endala mu Uganda ne mu nsi z'Abazungu. Okutandika okuza olunaku luno gavumenti ya Uganda yalutongoza mu mwaka gwa 2015 ne lusibwa mu nnaku ezirina okukuzibwa buli ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokubiri okwongera okujjukira ebyafaayo bya munnaddiini ono eyali omuzira eyeewaayo okulwanirira eddembe lya bannayuganda abaali battibwa gavumenti ya Idi Amin Dada. Okwawukanako n'ennaku endala olunaku luno bannayuganda bangi tebannawutegeera nti lutongole era nti lunaku lukulu oluteekwa okukuzibwa buli mwaka y'ensonga lwaki mbitaddemu engatto n'ensisinkana munnabyafaayo munnamawulire yawummula era amyuka omubaka wa gavumenti ow'ekibuga Masaka Haji Ahmed Katerega Musaazi okubaako byatubuulira era mu mboozi ye asoose kutubuulira nsibuko ye n'ekyasinga okugatta yali Ssaabalabirizi ono n'eyali omukulembeze w'eggwanga Idi Amin Dada nga tannaba kumwefuulira kumutta. Luwum yafuuka Ssaabalabirizi wa Uganda mu 1974 ng'ava ku bwa Ssaabalabirizi obw'obukiikakkono bwa Uganda. Ebyafaayo bitutegeeza nti okubeera Ssaabalabirizi yali mukwano nnyo gwa Idi Amin. Gavumenti yabanga yinaamu omukono. So ono yabeerera Bishop wa Northern Uganda nga bakolagana ne Idi Amin yali omuduumizi w'amagye nga ebyokulwanyisa n'obuyambi Abayisirayiri bwe baateeka nga mbayekera be South Sudan abanyanya buyambi bw'ebyokulwanyisa nga babuyisa mu Idi Amin. Idi Amin yali aba Koboko ku nsalo ya Uganda ne South Sudan ate obuyambi buno obw'emmere eddagala biki nga babuyisa mu Archbishop kubanga era n'obulabirizi bwa Northern Uganda bwali busalagana ne South Sudan. Ye abaffe bwe babanga baali ba mukwano omukwano gwabwe ate gutandikirawo okufa. Gwafa mu 1977 bwe kyagambibwa nti waliwo ebyokulwanyisa ebyava e Tanzania ne biyingira mu Uganda ng'ekkanisa ejja kuza emyaka 10 nti ne biteekebwa mu njatula ezaali eza centenary ne Bayibuli nti ne wabaawo mu buwaŋŋanguse eyaga nti olukwe lwali lujjawo Amin nga 25 January 1977 ate luzzeeko obote. Idi Amin n'amanya n'agenda ayaza gy'agamba nti ebyokulwanyisa yabisangayo nze naawe tetwaliyo era ne wabaawo ebyokulwanyisa by'amaanyi bye yalaka kati bwe tuyita Serena Kampala n'aga nti byebyo era n'akwata Ssaabalabirizi ne baminisita babiri eyali ow'ensonga ez'omunda Oboth Ofumbi n'eyali ow'ebyettaka Erinayo Oryema bombi abaali mikwano gya Amin ennyo era bombi be yakola nabo okuwamba gavumenti mu 71 n'abakwata naga abaayina olukwe olw'okuvuunika gavumenti ye bwera olukwe lwali lukoleddwa Abalango n'Abakyoli era waatandika ekiyigganyizo ky'Abalango n'Abakyoli. Nze omukyoli gwe nali mmanyi eyali Assistant District Commissioner wa Mawogola District wansi wa Buddu District South Buganda Province baali bamuyita Olobo teyasimattuka. Okusinziira ku byafaayo mu gavumenti ya Idi Amin Dada mwalimu nnyo okutyoboola eddembe lya bannayuganda. Abantu bangi battibwanga mu bukambwe bw'amaanyi awataali nga nsonga n'emu era nga kino kye kyawaliriza abakulembeze b'enzikiriza ezimu naddala Abakristaayo n'Abakatoliki okutandika okuvumirira ebikolwa ebikyamu ebyakolebwanga gavumenti ya Idi Amin Dada. Wabula Haji Katerega Musaazi agamba nti omugenzi Ssaabasumba Janani Luwum Muteerabirwa yanyiiga nnyo era mu njigiriza ye yalumbiranga ddala omukulembeze mu biseera ebyo. Ekyasitula n'ensi eziwerako omuli n'ez'Abazungu omuli Bungereza n'endala okutandika okwekyawa obukulembeze bwe yali President Idi Amin Dada. Mu kiseera ekyo Amin yatuuza olukiiko lw'amagye ku Serena era n'ayita n'abamawulire n'alyoka awozesa Luwum ne baminisita ababiri mu lujjudde era yali omumyuka wa President mu staff address n'abuuza abantu nti bano tubakolere ki abajasi ne baddamu nti tubatte. Olukiiko lwayabulwa mwalimu babishopu bonna ab'ekkanisa ya Uganda ne babishopu bonna ab'Ekereziya Katolika ndowooza ne mufuti wa Uganda Muslim Supreme Council ne yali omulabirizi w'ennamuŋŋoono w'Abasodokisi Nankyama ku eddiini endala Amin yali aziweze mu Uganda nga aleseewo eddiini nnya zokka Obukatoliki, Obuprotestant, Obusiraamu n'Obusodokisi.
bali bwe baabuka oluvannyuma ne bagamba nti Archbishop ne baminisita ababiri baali bakyabeetaaga nga bagenda kusinkana Amini. Abaawulira ku maloboozi baga nti baawulira Amini ng'abwatuka nga laddu mu lukiiko olwo, n'ekyaddirira kwe kutegeeza e Kawungeezi nti Archbishop ne baminisita ababiri baali bafiiridde mu kabenje k'emmotoka. Abeetegereza bagamba nti emmotoka eyalagibwa ku TV e Kawungeezi, Ssaabalamuzi ne baminisita ababiri mwe baali bafiiridde, yali erabiseeko mu mawulire mu nnaku ntono nga ddala yalina akabenje awalala. Mu kkuza olunaku luno mu mwaka gwa 2020 mu kisaawe Kololo, gavumenti yasuubiza okuddamu okuddaabiriza ekiggya awaazikibwa omubiri gw'omugenzi. Ekifo ekyo kifuulibwe ekyobulambuzi eky'amaanyi naddala mu ggwanga lino Uganda. Muteerabirwa ono yazaalibwa mu mwaka gwa 1922 n'attibwa ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokubiri mu mwaka gwa 1977 era okufa kwe yasooka kukwatibwa mu bukambwe obw'amaanyi n'asibwa mu kkomera okumala ebbanga eriwerako. Ye yali Ssaabasumba w'ekkanisa ya Uganda owookubiri mu byafaayo era yatuuzibwa ku ntebe mu mwaka gwa 1974, wabula obuvunaanyizibwa obwo yabumalamu emyaka 3 gyokka. Era mu biseera bye Abakristaayo ne Bannayuganda bala bangi baali mu kutya okw'amaanyi olw'ekitta abantu ekyali kisaanikidde eggwanga lino n'okubuzaawo abantu kwe kwewaayo ng'enkoko emira ensanafu, n'atandika ng'okugamba ku musajja mukulu ekyamuviirako n'okuttibwa. Wabula ng'oggyeko wano mu Uganda ajjukirwa ng'omuzira buli mwaka buli ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga mu kkanisa mu ggwanga lya Australia, mu ggwanga lya Canada, mu Scotland nga kw'ossa ne mu ggwanga lya Wales. Ate buli ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokubiri ensi okuli New Zealand, Polynesia, ekkanisa y'e Brazil, Ebungereza, mu ggwanga lya America n'awalala nayo bamujjukira. Era y'emu ku nsonga lwaki ne Uganda yali yalwawo nadda okussaawo olunaku nga luno okutandika okujjukiranga Muteerabirwa ono olunaku olwaleero buli mwaka. Nze Ssebuwufu Matia ku